Bannamasaka kyemukoze omukulu Mathias Mpuuga Nsamba naye ajja kufa abejjusa ajja kufa agamba naye bannamasaka si bangu kubanga mumulaze omutima mumulaze nti bannange ddala mwakoowa ne mumuzirira muti omusajja omukulu okutuuka ku extent bannange bannamasaka bazze omukolo gwa Mathias Mpuuga Nsamba bamulekedde emmere sirabangako mukulu abantu ge bazza ne baleka emmere naye ku guno bannamasaka bagambye nedda tetuliwo ku mmere tetuliwo lwakulya bwe batyo ne bazira omukolo baganda bange mukwano gwange kibadde Masaka sina bwe nkikunnyonnyola naye naawe osobola okukyerabirako nti bo bannamasaka bakoowo mukulu bagumuziridde ndowooza era olaba abantu baganye okujja naye gwe bannamasaka obamanyi obutebe bubadde bukalu embeera yo tebadde bano ne badde bategese okulangirira ekibiina Mbusimayanga People Power Front nga bwe bakiyogedde kiyita naye baganda bange mikwano gyange twongera bajjukiza nti bo bannamasaka ebintu babiganye era omukolo gwa Mathias Mpuuga Nsamba bagumuziridde mwebale nnyo bannamasaka mulaze solidarity waliwo n'ebisajja ebyefuula ebitegeera bino ebisajja bino oba byawa naye nga bannamasaka bo bagyogeredde ddala lwatu bamulazeeko nti tebaagala kumanya kujjako bano abafamire bayise bano nnombo be bataka bano manti kati namwe mwaweddemu value yemmwe wa Museveni yemmwe wano buli wamu muzunga butemukyalina kitiibwa wuuyo w'ekitiibwa Mathias Kulembeze kyatandika okumuyulikako ng'akyali muto naddala mu buli nteekateeka yonna gye yeenyigirangamu bwe wekkenneenya embeera ze enjogera n'obukkakkamu byayolesa mu mbeera za bulijjo okakasa bukakasa nti sirimu byakweyogeza ng'owamaliwa yasirimbwa nti weeri bulwamannyo ndigisongolera emmambo bino byebimu ku bifuula Mathias Mpuuga n'atalabikalabika ng'omusezi aserera mu gaalubindi yaliko minisita wa Kabaka ow'abavubuka mukiise ku kakiiko akaddukanya ssettendekero wa Mutiisa Royal University y'omu ku bantu abatono abawerekera Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Paul Ssemwogerere bwe yali agenda e Roma okufuna obukulu buno obw'okukulira essaza ekkulu erya Kampala ng'era bwamuweebwa omutukuvu Papa Francis mwennyini ekikakasa nti Mpuuga eddiini ye y'obukatoliki yamunogaana bulungi Mathias Mpuuga Nsamba musajja munnabyanjigiriza mulungi ddala mukyaliko amasomero ku mitendera egy'enjawulo ge yatondawo okuli aga nasale primary ne secondary bebona ag'ebyemikono nga Dataline Business Schools mu ngeri y'emu musajja ayagala n'okuwagaliza ebyenfuna byasomesezza mu masomero agatali gamu ku ddaala erya secondary ne university ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba mubaka mu ssetteeserezo w'eggwanga giyite paliyamenti akiikirira ennyindo omukungwe mu bbendobendo ly'e Masaka era munnabuddwajju Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okukuzaako emabega katono nnyo nga bwe nakutegeezezza nti obukulembeze bwamweyoleka akyali wenjogerera bino ye leader of opposition akulira ababaka abali mu bibiina by'ebyobufuzi ebivuganya gavumenti leero mpise mu bwangu ng'okugyenvuddewo omusajja ateebya ntama Mathias Mpuuga ngeri yakumwozaayo z'okutuuka ku kkola ery'amazaalibwa ge leero ennaku z'omwezi nga 12 Oktoba omwaka 2023 yogayoga omusambaganyi enze y'ejjamye Radio Uganda nkomawo okulambulire mu bujju bw'obuvumu bw'omusajja ono agondegonde omutebe abantu b'emukungwe mwakola ejjimo tugende maaso y'amaanyi yasobola okugamba nti kakoze namutuuobugomayeoto watuuka n'obugakukansana obugakukansana birayi ekituula yabotodiwanika abakogerera twabategedde ensala yeraloobaitako era bannamukungwe kyebale
mukama wange Mheshimiwa Katikkiro wa Buganda Staffe Monsignor Byala Batista Ssebayiga atukulembeddemu mu kitambiro ekikulu eky'okwebaza enkyaleero mukadde waffe Bikajje n'Essaza ly'e Masaka basebo abasaaseredooti abugiriza Simon abo bannaddiini abasajja n'abakazi ab'ekitiibwa abugiriza Katikkiro mwasasudde ku screen zibaze kola kiwa ab'olukiiko abayanjiddwa ab'amasaza Ppookino abanjudde bulungi baganda bange ne bannyinaze abaka ba Parliament abatindize okuva e Bule n'Ebweya mwannyinaze Esther Zombo abakomishonas mugiyeeko wano tukola elfabiri abaka ba Parliament with the Parliament here. I still kindly abataka bannabuddu basebo ne bannyabo gyemuli muli banywevu mwebale ngenda kuyita mu bufunze kubanga obwenkya bwadda munegatteko mu ngeri y'enkizo twanirize jjajjange omutaka Nsamba ne bajjajjaffe bonna abataka b'obusolya abali wano ku mukolo guno ogw'ebyafaayo abakyala bano ababiri n'omwami ono tetubabirira ababaka 550 n'abakozi abasukka 8 twegattibwako Ssaabaminisita, twegattibwako Minisita w'ebyensimbi, twegattibwako ne basipiika ababiri gye bayita commission ekyokubeera commissioner opposition mu Parliament ekyokubeera commissioner mukirabanga mulimu wano kubanga commission erabirira ekitongole ekyokubiri mukulu mu ggwanga ekikukola amateeka. I'd like to welcome you, my friends, with whom we do an honest duty to take care of our obligation in Parliament. I know you've been going through a rough time. I want to appreciate you for your resilience. I want to appreciate you for your understanding. I want to thank you for remaining calm at the end of you. Thank you. I'll ask one of you, Esther, to speak in a minute and greet the poor Masaka on behalf of the rest of you. Esther ava Zombo naye bw'ayogera Oluganda n'engeragera ojja kulwogerera wano. Mpuga hoye! Mpuga hoye! Ne oluyimba kaddemu. Oluyimba DJ Apo DJ Kaleke. Honorable, I want to take this opportunity to thank you for this day. Webale nnyo otwanirize Masaka. Nze ndi mwana w'Ezumbo, Northern Uganda. Ne leero ndi wane Masaka kuba tuzze okubeererawo mukwano gwaffe nnyo ate taata waffe siniya waffe Mpuga kyayogera mu Parliament kiba kyekyo. Kati bw'abagamba nti teyabba byebyo byennyini bye bituleetera obuzibu kubanga abakulu baffe tubayisizaamu amaaso. Ne Mpuga weebale nnyo
otulabirira otuyigiriza n'okubeera ekyokulabirako. Thank you so much, Honorable Mpuuga. Thank you. Introduce yourself, please. Tweyanziza nnyo bannange abakulembeze b'eddiini n'ab'ebitiibwa mwenna abali wano. Amannya gange nga we baayogedde edda, nze akampulira Prosi Mbabazi. Ndi woman MP w'abantu ab'e Rubanda District Ekigezi, naye ng'Oluganda ndumanyidde ddala ate nduwulirira ddala. Bannange munzikirize mbeebaze olw'omukulembeze omulungi Mathias Mpuuga. Bannange nze ndi mu kisanja kyange kyakubiri bwe twatuuka mu palamenti ne tusanga abasajja, nze natuula ne Honorable Mpuuga ku kakigo ka Ligo, ne tulaba abasajja abalina amagezi, ne tulaba ba Honorable Sseggona. Bannange ne tubeegomba. Mwe baani okutta omuntu wammwe mu myaka 3 nga tannakula? Mwabaki naye? Waliwo yambuuziza nabadde waffe omuntu n'ambuuza temukitwala bubi, naye yambuuziza n'agamba Abaganda baabaki? Ajja gwe batta nga ffe tusonga mbere. Bannange ngenda kwogerako ekigambo kimu. Nze nali mu palamenti ewedde nga tuyina leader of opposition omukyala bamuyitanga Winnie Kiiza, buli omu yamumanya. Winnie Kiiza era aba opposition bwe balaba nga atutumuse nga buli omu alaba Iron Lady ne bakuba ku mutwe, ne batuleetera omulaba nga limpita mu corridor za palamenti. Minisita omu n'agamba bannange nze kati nsobola okwebaka kubanga omukazi oyo yali mukambwe ennyo, ono gwe baatuleetedde akiri tuneebakako. Tufuna Mpuuga ng'ekintu akitandisa atukumyeko omuliro ne bagamba mbu Mpuuga yabbye. Ffe twali tutya n'okutunulira ku Mpuuga nga ze oluzungu olwo lwe yayogeranga lwabanga lungi nnyo my friend, ng'olina okusooka okunoonya dictionary ky'oba olaba abalumu balwebuuza, naye ffe tukibalekedde. Bulajja gwe mukuba ku mutwe, bulajja gwe mukuba ku mutwe, nga ffe tugenda. Mukama abankuumire. Abantu b'e Masaka mwenna tusooke tukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Nze mundikirize ndogere Olusoga, nva Busoga. Ate ndi wano e Masaka we mwasooka akoba nti Abasoga tutegeerera ku myaka 45. Aye olwaleero ndidye kubakobera amazima meerere. Mbaire mu NRM akaseera kawanvu, aye ng'ekibiina kye NRM omuntu gwe kisinga kutya ni Mathias Mpuuga oyo. Nga niyo mba mu meeting omuntu gwe mayiraliikirira oyo. Okwogera Oluzungu ayogera oti kyalaani, okwogera ebintu ayogera yatiisa palamenti yona yona yakangana. Abantu ab'e Masaka ndikwenda kubakobera ti muve okwo ku Mathias Mpuuga. Olwaleero bagiire bayogera ebintu, Mpuuga yayiba, Mpuuga yabba. Ebajeti ndala eyo neyagabira ba speaker motoka demwabo nene buli yali speaker nga n'okulini president wange President Museveni yena yafuna emotoka okwo ku budgeti ndala eyo. Ku budgeti ndala eyo neyagabira abantu bonabona ba prime minister bani ex gratia bonabona bafuna. Era budgeti eyo nije bakozesa okugabira buli muntu akasiimo abayire mu government. Edward Kiwanuka Sky Sekandi eyali vice president aviira kumpi wano, abasinga mwena mu Mwidi bamuwa akasiimo. Bonabona prime minister afuna akasiimo. Imwe ab'e Masaka nga tuli mu multiparty weba wa Mpuuga milioni 5 nga bale batwalira obuwumbi n'obuwumbi n'ekisinga bubi. Ani abaloga mwatafute ne komoto yabo
kati fitina ya Busoga ate nga muli Baganda nimwe omutwegeresa ekyokukola mwabaki ab'e Masaka tujja kwira wano twongere okwogera twongere okubakolera amazima aye ekyendidi ekiruma abantu bafuutu soldier luzungu lwa mpuuga tweyanziza ino Mukama abawa omukisa Solomon Serwanyi n'amayina gange member wa parliament owa Bukoli Central Mpuuga yongera okwogera oluzungu kibalume kibabye omutwe bagwewo ojja kusigala nga owangula mu linnya lya Katonda. Mukubire abakulu awo mu ngalo okutindiga olugendo okulwaffe ffenna. Era olwaleero oluzungu sijja kulwogera kunyiiza bantu. Sseggona lwe yalegedde lungi sijja kulwongerako. Bakadde baffe bannaddiini n'ekiba Katikkiro munsaasire akadde katuyiseeko ne mwe balitugumiikiriza. Ngenda kunyiika ebyaye mu nsuwa. Ono ye mukyala wange Maria Mpuuga Nabbanja, muzzukulu wa Kayita. Maama waali awo Gertrude Nsamba na Nnyonjo. Maama jangu wa maaso wano bakulabeko. Bakulu bange we bali ne bato bange. Ibira wano mu maaso ga Katikkiro. Njagala bannabuddu bano bakulabeko. Weekitiibwa Katikkiro, ffene Buddu tukimanyi bulungi nti amagezi gava ku kika. Bwe mba nnyinamu ku magezi nagajja wa Nsamba, naye okutegeera kuva bukojja maama wange yayampa okutegeera. Maama yagadde abantu bano bakulabe kubanga omukolo guno gwa kwebaza. Bakwebaze nga bakubira mu ngalo kubanga abaana bo abawa obudde. Ye mumulaba oyinza okugamba nti nze muddako. Bakadde bange, muto wange Sseggona akali amaggwa yajuliza nnyo ebitabo ebitukuvu. Bye mbadde ngenda okujuliza sigenda kukikola. Kanjulize kimu kyokka ekya Yoanna mutwe 15 olunyiriro 19. Bw'okkiriza obuvunaanyizibwa bonna mu nsi tuzadde okukuuma ku luzzi nga gwekalinda luzzi. Oba okkiriza okulinyizibwa, okuvumibwa, okutyoboolwa, okufuna abakwakanya okuva mu buli nsonda n'okutyoboolebwa. Ndowooza kye nakola okukkiriza obuvunaanyizibwa ebyo nalina okubitegeera, n'olwekyo mbikkiriza. Mu nsi muno mu dakiika 3 nyeeziddako ngenda babuulira bubuulizi byenjize mu bbanga lya myaka nga3-4. Ekisooka, kyangu okubeera omusanyufu mu nsi, naye si kya bulijjo okubeera omwangu wakati mu kusoomoozebwa. Mu bulamu tewali musango oba kibi okubeera omuntu bulamu n'okusonyiwa abakusobezza, newankubadde nga bakikozesa ffujjo n'okumalako ekitiibwa, newankubadde obeera kapere okuddamu okubeesiga ennyo. Owekitiibwa Ssaabamukadde wange Munsonyiwa Ssebayiga, obubaka bw'otuwadde mu kitambiro bunnyikidde, era otwebalize Ssaabasumba eyakusindise ebukiikaddyo bwa Lwera otuuseeko obubaka obwo. Tubufunye bulungi, webale tubuulira, webale tuyigiriza. Nfunye okuyiga
nga kwaloberera mu kaseera kano nti ebintu bingi ng'otambula mu nsi tebeera mu mikono gyo, era ebimu bitatotegedde, era nti mu ntabaalo z'ensi musuubiremu okumenyeka emitima era n'okuluma obujiji. Era njize nti wakati mu bantu ababi waliwo abantu Katonda abeyawo omukwano obwa Sseruganda, obwa nnyina omu, n'okufaayo ku bwa Sseruganda obwo. Bano be bantu abakuwa entandikwa era abakukkula ettaala mu bisoboka enkya na leero. Mwebala omukwano gwe mundaze olwaleero. Era ntegedde nti mu nsi bw'ofuna ekisiikirize ky'abantu abalungi omanya nti enkuba newankubadde erimu eggulu eribwatuka n'eraddu bw'emala okukya ate eggulu liraala n'enjuba n'evaayo. Era njize nti olugambo n'ebigambo biyinza okuleeta obukyayi n'okwetamwa. Njagala era njize ntolamulanga muntu oba abantu olw'ebigambo by'oli obuwulizi. Mu nsi olina okubeera omukalabakalaba n'otwala akaseera ne weetegereza era ne weerowooleza wekka n'osalawo. Bw'obeera nga ggwe alina omutwe gwe baseerako obulo nasobola kuwuguka n'omanya nti gujja kujja kwewa ebiwundu oba oli mu kabi. Emirundi mingi ojja kuzuula nti oyagala ennyo omanye ebifa ku balala, nga ddala oyagala ennyo omanye ebifa ku balala era gw'olina okwewala emirundi egimu. N'olwekyo okuva na leero okugenda mu maaso nja kufaayo ennyo okulaba ebyo abantu bye bakola okusinga ebyo bye boogera nga nnoonya okukolagana nabo. Nakino nkiyize nti buli bwogezaako okwonoona erinnya ly'omuntu ng'okozesa effutwa, effubitizi, enge n'okweyagaliza oba weewoza ebbanja, era ebbanja eryo beppo nga Katonda akubiseeko akakasubi oyinza otusasuliramu amagoba. Nakino nkiyize omuntu bw'omuwa omwagaanya n'ayogera ebigendererwa bye ebituufu obitegeera. Era abantu beebuuza lwaki soogera nnyo. Bw'oba oyogera amazima toyogera nnyo, amazima gategeereka mangu. Alina kyayisaawo ng'apalapalanya aba alina okwogera emirundi mingi ategeerekeke. Oluusi obeera oyagala abantu abakuyisa obubi oba eddoozi y'emu naye nga si kyekikula kyo. Nze siwoolera ggwanga, okwolera eggwanga nkulekera Katonda. Monsignori oli ng'atandika ekitambiro yayogedde ku bantu abaali bagamba nti lwaki mpuuga ateeka okusaba. Nze wano we mmanyi, simanyi wa Nakayima, era ebisinga sibimanyi. Simanyi wa Nabuzaana n'okukwata Banyolo. Nze mmanyi wano, simanyi na wa Mukasa. Mange tantwalangayo. Era kyekindeese wano okwebaza Katonda okumpa obukuumi nanjazikayo n'amagezi agasobola okukulembera bannange ne batebenkera. Bwe nadda ebbali mu bukulembeze ndowooza muwulira entubiro bw'emira abali ku lubalama. Sisobola butyebaza Katonda eyanjazika ku magezi ago, kubanga bw'agagala okuganona agatwala nga bwe yakola kabaka Nabukadineza, nga yeegulumiza, nga yeeteeka ku Namulondo gy'atalina, nga ye alagira abantu bamuwa amakula asooka abalabe.
n'amuggyako amagezi g'omuntu n'amuwaako ensolo n'amera ebyoya n'alaka okulya omuddo nga akabuzi oba akasirabo ku ttale. Ekirala kyenjize obeera ne munno oba ne banno nga tebafaayo ku ttoomi likisiigibwa, omanya nti bulijjo si banno balabe naye tebafunanga budde. Naye era nyongedde okutegeera olwaleero nti ekitiibwa ky'omuntu Katonda yakikuuma kizibu okubikkako ettaka. Bwe muzze mu bungi bwe muti ne mugamba nti oyo omwana waffe mutabani wa Nsamba tumutegeera. Ekirala kyenjize nti wotegeera omuntu nti akuze kwe kuba nti aba n'amaanyi n'obusobozi okukola ebyambyone n'atabikola n'asala okukola ekituufu. Omuntu ng'alina amaanyi, ng'alina entebe, ng'alina omuzindaalo n'abikozesa bulungi, mwe mubalizanko Katonda nti Katonda yamwogololako ekirabo ky'amaanyi. Era njize nti bw'oba ozimba weegendereza ne gw'ozimba naye, anti bangi bw'omujja wabi mu musingi awali okuluma obujji ng'olwo afuna abamaliriza nabo abatalina na byafaayo byekyo kye muzimba. Ekyo nakyo nkize. Era njize nti abantu kyangu nnyo okwagala ng'akasana kaaka wakati muyaga mutegeerera mikwano gyo ddala, mwebale ebikubeera mikwano gyange wooya. Era njize nti omu tetulina kunyiiga nnyo nga tufunye emitawaana mu bulamu bwaffe. Ebizibu bituyamba okufuna omwagaanya, okwongera okwetegereza ebyo bye tuba tutawa budde. Tukkirize nti waliwo abantu abamu abalinze ogwe, waliwo abalinze obiveeko, abalala balinde weetamwe, waliwo n'abalowooza nti ebyo obirese. Njagala kutegeeza nti bano bajja kulinda nnyo. Sigenda kwetamwa, sigenda bivaako, era sigenda kukoowa. Era mu kaseera kano buli kintu kyonna kye nali ntya kimaze okuntuukako era nkiyiseemu. Kati nkyatya ki? Maze okwota omuliro, omukka ogubalagala, abantu ab'enkwe, amalindirizi, enkwezenge, empayipayi. Era Mukama tusaanidde okumwebaza olwayo kubanga nabyo mbirabye. Bakadde bange naddala mikwano gyange abali mu bukulembeze buno obw'ebyobufuzi, kyenjala obbagamba bufunze olwaleero nga mbagambye ku byenjize. Kino kyekiseera amaanyi gaffe, amagezi gaffe, obumalirivu bwaffe, okwewaayo kwaffe na byonna bye tukkirizaamu okubiteeka awamu. Tunyweze obumu, tuddemu tutambule tuzzeeyo essuubi ly'abantu baffe. Olaba omuntu tateeka maanyi ku byakola ng'agateeka ku byalowooza nti tokoze, manya nti oyo mulabe. Ennaku zino obulamu bwange bweyongedde okubeera obutangaavu era gye ndaga ndabayo. Bwe nayagala okubeera omuntu mulamu ekyo nakibeera. Ekibuuzo nti kyangasa, ekyo kikyo nange. Ebyo byonna bwe nagezaako okubibeera byandetera ejjoogo, okutyoboolwa n'okujolongebwa. Kaakano ndi mukambwemu naye ndi mutegeevu ekibala. Sigenda kufootooka, wabula nja kusigala nga ndi muntu mulamu era afaayo ku buli ebineetoolodde kubanga eyo ennono yange. Teri agenda kuddamu kunsiiga ttoomi, teri agenda kunkonjera n'asigala ng'akunnumba bukunnumbi nga simwanjudde eri bantu oba eri Katonda. Tuli mu biseera ng'abantu abagezi
bateereddwa mu mbeera ey'okutya n'okusirika kubanga batya nti abo ababageza amasaamusaamu n'ababafaanana bajja kutya nga abagezi boogera ne baleka ne beetaaya. Kiki ekyetedde abantu Katonda byawa amagezi okwefundikira ne mukera ekisaawe ab'amagezi amasaamusaamu okuttattana eggwanga lino? Ensi ze mwegomba, mwagala nnyo okgenda mu Amerika, mwagala nnyo okgenda Canada, ezo ensi temwegomba. They go for their best lead them. Enjawulo eriwo nti bakkaanya ku bikkirizibwa n'ebitakkirizibwa. Okutya, okweveera, okwemutya kwabo Katonda bye yazika amagezi bw'agaddukiranga n'agongera abo abakozesa mwenenyanga mwekka. Ensi yeetaaga buli alina obuvunaanyizibwa okwewaayo n'okwevaamu. Sigamba bantu ba kibiina kimu oba baddiini emu oba ggwanga limu, ne buli munnayuganda awulira nti alina ekkatala ery'okukola ku nsi eno. Era abantu benyogeddeko waggulu, mawanga, madiini, si bulabe eri eggwanga lino, naye enjawulo ezo bebimu ku birabo Katonda byawa ensi yaffe, tusaanye tubikozese, tuweereze ebitonde bye mu bwenkanya. Ekimu ku binsanyudde olunaku lwaleero bakadde bange kwe kulaba mikwano gyaffe naddala abava mu bibiina eby'enjawulo, ababaka babanjuddemu abawulidde, abava mu NRM ne baladisi we bali, abava mu FDC, pulezidenti wa Jema waali wano. Kikulu nnyo okubanga we muli bano. Abantu bano bo si balabe baffe wabula bannaffe, naye mu minolo yatukwasibwa buli omu asigamu nsigo ye. Kuba ekifaananyi ng'ekisaawe kino nnimiro, muba muli awo nga bagamba mugende musige, ow'entungo n'aleeta, ow'ebijanjaalo n'aleeta kanyeebo, omulala n'aleeta amatama g'ogote. Muba muli awo nga n'ow'empanda asize, ate bwe bakasoli n'avaako emabega. Eyo ennimiro ebeera y'amajangwa. Ekiseera kituuse tukkaanye ku mmere ya kika ki ebala mu nnimiro Katonda gye yatukwasa. Abataka abaatukwasibwa balemeke kufa njala. Anti tuli ku katala lye baatukwasa, tulime tubaze ku lwabwe. Emyaka 62 nga tuli ggwanga kkulu, buli omu alaamonne ng'omulabe. Omusitale gw'ebyo ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa tuli kukuba ddi. Obusika bwaffe tugenda kufuula obusika bw'abanafu ba lubojje, kubanga tambulya mu mbeera buli omu ng'atya munne olw'ebigendero ebitali birambulukufu. Ssemateeka wa 95 twamuyuzaayuza dda, ebisanja twabijjamu, emyaka twabijjamu, katusigalidde kujjako ddiba. Akiraba yeebuuza oba kisumuluzo oba muvubuka agonjuse nga toli tomanya sowa kyokutte ng'okutte ssemateeka. Bwe nali nga ndi Rope, nali ntandiseewo empuliziganya, wakiri mu abo abaagala enkyukakyuka, tubeere n'eddoboozi limu ku ebyo bye twagala bikyuke mu ssemateeka nga tunadda mu kalulu. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu era mbawa ekitiibwa, kubanga obululu tubukubye ne buvaamu musaayi na busambattuku. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu, abandi bagamba nti akalulu kaluddewo tukanguyeeko ffe twagala kulonda era obuwanguzi tubulengera bulengejja. Amaloboozi ago geetaaga okugatta ku lyange. N'abo balowooza nga nze twagala twetabe mu kalulu ng'aliwo ennongoosereza ez'omuggundu mu ssemateeka wamu n'amateeka amalala ageeyunze ku by'okulonda wamu n'enfuba egobererwa. Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Joseph Kabuleta, omukulembeze wa NID. Ebirowoozo byombi goberera nnyo. Gw'omu ku bakulembeze mu ggwanga bataweereddwa budde. How can a nation discard its brains ne batabawuliriza?
eggwanga likula mu myaka n'ebyenfuna naye nga bana mu ggwanga yaffe erabika yagaana buli muntu akola bibye. Muto wange Onabu Haruna Kasolo nkwaniriza kisoboka okusigala nga enkola gye tulimu bano abaka palamenti mbiwulire mwe muvunaanyizibwa. Kisoboka okuba nga enkola gye tulimu ya decentralization esobola okulera enfuga n'enkola ey'okugabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa. Decentralization bw'abanga nansi mu ddwaliro asobola okuzaayisa omwana n'atamulya oba n'atamutunda. Bannayuganda basanyufu ku nnonda y'abakulembeze baabwe. Bannansi n'ebyenfuna basobola okulera obunene bwa paalamenti. Ebimu ku birowoozo byange biri nti paalamenti nnene nnyo tutugyetaaga mu bunene bwayo. Ne bwe mba nga nze omu ku bafulumye naye neeweereza eggwanga. Naye ebirowoozo ebyetaaga okuwuliziganya nga buli omu mwesimbu eri munne ng'abakulembeze be tuli mu paalamenti tuwoozeeko. Ye abaffe rifari ali mu kisaayo wakati ng'akkiriza abazanyamu batambule n'effirimbi asobola okufuwa omupiira negugwa mirembe. Ebyo tubirowoozeeko okusinga ebintu ebitwawula ne tufaananya ng'abantu katoole. Ensonga zino n'endala nnyingi ezisigamye kuyamba eggwanga okutwandula ebigere ze njagala okumalirako ebiseera byange ebiddako. Omulimu si mwangu naye twazaalibwa kukola bisinga bwangu. Gwetaaga okwebuuza, okuwuliziganya, si n'abo bokka be tukkaanya nabo ab'ekinywi wabula ne bannaffe be tuyita abalabe anti nabo ku busika bw'eggwanga balinako omugabo nandibadde olowooza nti babiyo bwenkanidde awo. Wakati mu butiitiizi n'obwannakigwanyizi n'abo b'olukeddereyo lwange twetaaga obumaliivu okwolekeza obwanga ebiziŋŋamizza eggwanga mu by'obufuzi. Manyi abantu bangi abalowooza nga nze naye nga tebalina buvumu kwogera oba okwatula wakati emikwano gyabwe ebitagenda bulungi. Olaba oli agamba nti baŋŋaanye okujja okusaba ne weebuuza nti obukulembeze tebwakutuuba. Waliwo naye yagambye ne mwewuunya nti temugenda kusaba mugateeka atya okusaba. Kakati oyo erinnya lyalina Kristo. Ewaffe eyo wali abasomesa ba katikisimu abasomesa mu lugigi gw'abakulu gwe tuyita ogw'abalonde e Masaka. Ndowooza tujja muweereza asome katikisimu y'abasooka n'amasakalamento. Saba Kristo omuntu oyo nja mukuweereza. Nga mmaliriza tesobola kutya kubanga waliwo abalowooza nti ebyobufuzi babisibako olugo omunda ne wabweru nti bwe bakuwa olukusa oluyingira n'olufuluma. Faamu embeera eyo tugiyiseemu era teri kipya wabula ku mulundi guno tuyize ensobi ze tuddiŋŋanye tetugenda kuziddamu. Tunoonya obumu bw'Abannayuganda bonna abawulira nti waliwo ebiziŋŋamye, waliwo okweyisaawo, waliwo okwetona amaganzi, waliwo n'okulya ensowole. Okuzzamu abantu baffe amaanyi nti ensigo y'ebyobufuzi erimu okujooga n'okutobola bannaffe ate ennaku zino mwegasseemu ogw'obusuulu n'envujjo ekiba Katikkiro tetugenda kugiganya kutojjera kubanga yabulabe eri ebigendera by'obukulembeze mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu nsi yaffe Buganda. Wano njagala okwebaza babaka bannange abayimiridde nange ne beesaddaaka mu kaseera ke tuyiseemu ate ne basigala ku mazima. Sirina mubaka yenna gwe nali nkubidde essimu nti wange ntaasa ndi mu bulabe. Nagamba nti buli mubaka nja mumulekera obulamuzi bwe. Bw'anaddayo mu balonzi bamubuuze nti olya mmere ki? Bw'oba oli mu paalamenti banno nga bakola oba okola ki? Tukuzeeyo tukuwa ekisumuluzo. Weetaaga abakasi
ebyo nembirekera abalonzi abalonda ababaka abo. Waliwo omwava Buddu ate musajja mukulu yagamba nti ye ekizibu kyalina ku mpuuga abasiikiriza nnyo bo tibaba akasajja buli kimu balabako anoga nti ono tumuwe ki yetala kusulika mu kibanyi bamunyokeze muzuukizi tumukolere ki. Ababaka abo njala obba kubagiza n'abaabalonda. Njagala okusinzira wano e Buddu musaza lya wa Uganda Prime Minister yasooka Ben Chwanuka Uganda nga yeetengeredde okoowola buli ayagala eggwanga lino liwete ekkoona nga terigudde kigo akize tutambule twogere twebulirire tusalewo ebikulu ebinaatuwa obusika obutaliimu kuyiwa musaayi. Twetaaga eddoboozi eririmu amazima obwetowaze obwenkanya era nga lya bumalirivu. Okuleekaana si bumalirivu wabula okusimba ensonga tali kutya ate naddala nga tetukolera mu kutya abalina obuyinza oba abalowooza nti bebabugaba. Munnayuganda owa bulijjo ye wa mazima wabula akulemberwa bakuusa na mpayipayi. Buli kiseera balina kye bayisaawo okutuusa oluwalo lw'obukulembeze. Tetugenda ku luwalo luno twolekedde kukola bya buvunaanyizibwa mu bukulembeze bwaffe. Tetunoonya bitiibwa oba kusinzibwa wabula okuzzaawo essuubi ly'ensi yaffe. Teri mukisa mulala kukola kino gwe guno waakiri ku mulembe gwaffe ffe abali wano. Wakati mu kukkiriza okwowa ekkata lino twali kuwannaanya wadde kubaawo twali kuwannaanya wajja kubaawo ebijjagawanyi. Bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka. Katonda yatuwa emitwe teyatuwa nsumbi nti zaatika wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nga bwe kiba kisaanidde. Nsaba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza abagwa mu kiti kya muganda wange Kasolo nabo bubookya era bali ku bunkenke. Tulina amakubo 3 gokka ag'okubajjako, agamu gasoboka agamu ga bulabe. Olaba balowooza nti tugende mu muddo omuwanvu nga gwe bagendamu. Olaba balowooza nti batwale ng'abawalabu naye bakyogerako bwogeze kubukumya mu mmwa. Olwo naffe abalowooza ntusobola okukunga bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusiza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki n'alayira. Njala kumaliriza nga nziramu okwebaza Kereziya okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza. Era nsaba mu kiki ekimu Kereziya ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu. Kuno kwe mmanyi nga kwe kuyitibwa kwa Kereziya n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba Katonda. Ssebo Musinnya nkwebaza nnyo kutuusa eddoboozi lya Kereziya eritaliimu kasaakaala. Era eri abo abakkiriza obuvunaanyizibwa bw'okukulembera mu kaseera kana kazibu mbasaba temudda mabega. Buli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebirisomwa abaana n'abazzukulu, kano ke kaseera okuggyayo ekinyisi ky'obukulembeze mu bantu baffe. Era nga bwe nasuubiza abavubuka emyaka egiyise, emyezi egiyise, ngenda kubawa obudde okwongera nammwe okubabangula tukole ebyobufuzi ebigenda mu maaso, si bya kinyumo na kunyumyamu na kwesanyusa. Kamalirize nga nziramu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi, era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo mpuuga alangirira ki.
nze wano okulangirira kisa kya Katonda nti Katonda njagala era ali nange era akyatambula nange. Beebuuza Mpuuga ayagala ki? Ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Ayagala bwa ggwanga? Ayagala kukola kibiina kipya? Kati kambaddemu mukiwandiike, kambaddemu bukukubira. Ebyo byonna byenjogeddeko waggulu mbisobola. Mundaba obujjeko obutabisobola. Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu buli nsonda ya Uganda ngenda kukolagana ne buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga sinnaba kuteekamu jjejjere buwa akalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo, era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa omwami ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti. Naliko ne ssentebe w'abavubuka ku kyalo mwami Njala n'owa disitulikiti ya Masaka ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was unique leadership. Bane bakyogera Mukama. Njala kusinzira wano mbayite mwenna. Mukulu wange John Kennedy Chams ne CP, muganda wange owa Need, nsaba ojje wano ngenda kweddakiika emu obuuze ku bantu. John Kennedy bamumanyi bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumangana, temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze, temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugaayu. Muwuliziganye mu makati gammwe ngenda kubeeramu, sigenda kummula. Katonda kyampadde amagezi, siina kinnuma, simagira, sibongootangako, sibayitangako kiwandiiko mu paale ne ŋŋamba nti saakirabye, buli kimu nkiraba era nkigoberera. Mange yansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma, nsoma ate nentegeera. Mange ne kitange bansomesa. Musenyoli netonda tuttu akadde kangi, bassebo bannaddiini disikazi n'abalala